je nakola ku BBC abapropagandisti ba regime ya Museveni je bayagala okukyusa ebigambo byange ate bivunula ekifula nnenge. Mwenna bali wano mumanyi tinagenze ebungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga malala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'Ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro batibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna looya njagala okubaza abalooya abange ab'Ebungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusayi gwange gukya running very fast. Naye okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ndi proud si luma bigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola kibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga ya regime ya Museveni okwata ensonga eyo ey'Ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono wabula gavumenti ya Museveni ekati ekozesa nsonga za Ebisiyaga nga weapon nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'Ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo Bannayuganda mu 2014 ne liyita naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya Ebisiyaga era nakomyawo ensonga y'Ebisiyaga era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino mutabani wa Museveni. So ze ndowooza ndi bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubulya muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinza okukola ebikolobero ku bantu baffe okugeza mu masomero ewabeera emizeejo abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero. Mubalaba bakumibwa Mundu bakumibwa SFC. Temubalaba? Temubamanyi? Era nzizije wano ntandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne banyabo. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubukira ensonga eyo nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobere bituusibwa ku bantu baffe nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja
gwe baatulipotingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga maaso g'abaana baabwe maaso g'abakyala baabwe. Regime ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So Mwami Museveni alekerawo okwewugusa ate n'abantu be balekerawo okwewugusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko naye sirowooza nti nyina n'ogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli Munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyoola nsingo. Mwebale nnyo mwebali eddala kumpuliriza basebo ne bannyabo.